nate kwanirizaako nnyo mukwano gwange naje sinzo bango otuwuliriza webale kwekumira ku Yugi Update TV. Entebbe Airport HR manager gamuse mu V oluvannyuma lw'okukwatibwa ku nsonga z'obuli bw'enguzi era n'atwalibwa e Luzira mbagirawo. Kigambibwa nti ono HR Princess Chuta wabadde agenda mu maaso n'okubanga amusalira emisango agamba nti okaka yalemererwa okwapudetinga payroll ne mission ezaleeta Uganda okuluzinga obuwumbi 14 mu government. Tujjukira bulungi nnyo eggwanga lya eri mu Buwalabu bagenda maaso n'okwemulugunya nga baagala kususpendinga Uganda Airlines mu ggwanga lyabwe olw'ensonga nti nno sente ze baali babanja zaali mpitirivu nnyo era nga babagamba nti basooke bakiriyalingeko okusobola okulaba nga operation ziddamu zikolebwa mu ggwanga lyabwe. Ensonga ezo bazitwalanga ebyokubalaata kakati okunoonyereza we kuvuddeyo kulaze nti no HR abadde yenyigira mu buli bw'enguzi ku kisaawe Entebbe Airport. Njukira nti nno airport yeggwanga ekkulu Entebbe tuyinamu emu yokayoka ni naye woogitunuulirawo oti embeera tekizeeyagaza. Wotunuulira ku nguudo eziyingira ku airport naddala ezo ezeesuddeko akabanga ku airport ziri mu mbeera mbi nnyo ddala ezisinga zikyalina za tamaka tezinnakolebwa. Naye jjukira nti no airport ekola omulimu gw'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda okutumbula mu by'obulambuzi okuyingiza ba investors abantu ab'enjawulo mu ggwanga Uganda kwe bayitira naye okubanga tefiibwako ngayo kenyenyini nga yeetaagisa renovation tekolebwako. Kati agali mu nkubo galaga nti no HR yakwatiddwa era n'alimindingibwa e Luzira ku lwakwenyigira mbuli bwanguzi gwe mukwano gwange ali yampuliza. Otuddako emabega tujjukira bulungi nnyo omugenzi Chuli nga tannafa yagenda mu maaso n'okubanga abaako analytics gy'akola ng'alabula HR w'oku airport kubanga kyali kizuuse nti nno airport yali egufudde mugano ba managers okubanga basaba abatambuze oba basaabaze ensimbi okusobola okulaba nga babayisizaawo ebyabwe so nga ate kyalinga mu mateeka omuntu singa abanga alina kyazze nakyo kyaje ezo zonna zibeerawo awo naye balina engeri gye bakutiisatiisaamu nolowooza nti no tosobole kusomoka nabyo. Kakati omugenzi akatambi ako ngenda kubanga nkabateerako tubeere nga tujjukirako ku byafaayo by'omugenzi ng'agenda mu maaso n'okulabula ku ba managers bano. Kaako keewulirireko. Airport yaffe tokkirizibwa kuliko muli basiru management muli basiru era mbaweereza obubaka special komanyoko tuyu tusiri walambu management civil aviation kumaanina mujjawo gupande mangu nnyo gwe manager bajja kugoba mu dakiika tewali toyina kyoli oli nsiriŋŋanyi gasiya aleeka gutwembo manager omanaginga kimbwa extortion of people kyoyita management jawo gupande kumaanina tugeze ngenda kujja ekyo ekipande kye mwatadde ku airport it's a true definition that mwe nyini mubadde mu conducting okubba abantu ku airport. How can you put something like that no recording no ngenda recording airport nkulabeko babakuwako ku mulimu ne bakuweya ngenda recording airport ojo nkwate mbwa kukuba ejjinja nja kukuba ejjinja airport ya nnyoko gwe mbuno simanyi management ani gw'omanyira. Airport is a definition of good tourist attraction. Airport is a reflection of the country. People must take pictures at the airport to go and talk about Entebbe. That is promoting Uganda. Oli musiru manager, musimanyi management. Ngenda kujja Entebbe ndicoding ekisaawe mbwa manager omanyire. Gwe wakalabe airport ya nnyoko. Musimanyi management etaddewo airport mu nsi zonna is the number one tourist attraction. Omuntu okujja n'abantu abantu bajja n'abazungu n'emikwano gyabwe egy'ensendala temujja tutiisatiisa nno amaanyi gammwe gaakoma dda. Ngenda commanding amagye gange aga social media gonna tuka ku kisaawe recording tulabe manager kyogenda okukola toyina kyojja kukola ogwo manager waka simanyi civil aviation kumaanina toyina nebyo bipande byo bijeewo mangu nnyo. You cannot stop people from taking pictures at the airport. Airport is a tourist attraction center. Oba oli mu yiye engeri endala gy'obba ssente yiya
netuteekawo restriction za kisiru omwana okwata ekesi yange nga bagitaddeko boarding pass oli musiru omwana okweyikodinga nga wenfulumye ku airport oli musiru gwe mbwa ya manager simanyi management civil aviation komanina tosobola nga tongulira nga ku ticket kungana likodinga kintu kwentebe airport si yakitawo oyinawo kalimu gendo okole walala kumanina oyina kola ku airport ulire embuze eno mu management temusobola gana bantu kutekinga bifananyi ku airport is a tourist attraction center mulekerawo obusiru mumaze okukaka sensi mwe mukulira okubba abantu n'okumenya emigugu gy'abantu okumenya kuviira ddala mu management. Yes, ngenda kutuwa kutusenga temunjagala isoke sijjangako munjagala siri mwana wamwe saagala kunjagala mwami mumanyira okisanga we kyonna kitadde amanya simanyi wayogera airport kumanina airport ya nnyoko tewagisangawo olowoozezze kati ku mulembe gwa Museveni mulekerawo obusiru management mugende musiwolire ku baana bammwe airport ogisanzeewo akalimu wakakakola yaliwo nga toliiwo era ejja bbaawo ng'ovuddewo. Stop this nonsense na nja basindikira amagye temukyasobola nja sindika amagye ku airport mulienga buli week bagoba so mweddeko be serious with Ugandans oba temusobola kukola means zikendeeza ngeri gye mubba naye nga mwagala ate muteekewo embeera eyedda imprisoning people kuguna omulembe gwa digital ng'ani gw'obuulira oli ku kawunta tokwatanga ku simu ya milioni 10 ostopinga omuntu alina iPhone 14 yikyuli oli musiru you are an idiot musimanyi manager genda omanaginga ennyoko totusiriwalira kentebe tujja giyitako kugwamini twagiyitako kugombo tebinayisa waswalule muteesa titokero yitojoko toyina kyotugamba naawe. There is no charge you're supposed to pay at the airport as long as you bought an air ticket. And let me tell you, the best way to get these people apprehended is by you making even a lot of noise. The next person will be able to catch up with you and see what they can do. The only money that you can pay at the airport, and not to an individual but to the bank, is the customs in case you come with some goods that you need to declare. So please don't promote corruption by accepting to pass money under, and you know, it is your entitlement to travel. And to take your luggage. And all the taxes are paid on your ticket. Yes. So which money are you paying at the airport? Airport clearance. There's no airport clearance. Yeah, they say like that. For more than 15 years. They say airport clearance. It is started out. It started with that, but it is no longer there. So please. We have already reviewed the social media videos that have gone out. We've reviewed them. We've been able to see, and I can announce that one of them has been arrested this morning, because he was easily identified as a staff who was involved in the fraud. So that one has been arrested. I also want, on behalf of the agencies at Entebbe International Airport, to appreciate the Ugandans that have actually come out and raised the issues that they faced. We can only improve or become better when we get such positive feedback. Yes, newe ebigambo ebyo byewuliriddeko tujjukira bulungi nnyo omugenzi ng'agenda mu maaso n'okola analytics ng'alabula ekyala ku airport Entebbe agende mu maaso n'okuba nga akomekereza ekikolwa ekyo kyakola. Jjukira nti nno bali bataddewo embeera ng'omuntu wa bulijjo tokkirizibwa agenda ku airport kwekubirawo bifaananyi serefi kyokka nga airport bye bintu ebimu ebikola ng'ebyobulamuzi mu Uganda nti munnansi yenna ava eri ebintu byandisookeddeko okwagala okumanya nga tannatalaga ggwanga lye airport kuba kwatuukira. Kitegeeza ekifo kino kirina okuba nga kiyoyootebwa nnyo n'okukirawo mu bifo byonna byandisobodde okuba nga birowoozebwako okubeera nga binonovetingibwa abiteerebwa ku mutindo ogw'enjawulo biyoyootebwa. Airport byemu ku byo kubanga kyekisooka okusikiriza oyo omuyise n'atunula naga nsaanidde nambule ku ggwanga lino ndabe ebirala we bibeera ndabe ebirala biri mu mbeera ki naye kino ekisooka ekitamuzzaamu maanyi tajja funa mwaganya kweyongera. Ekitegeeza tuba tufiirwa abantu ab'omugaso ba investors mu ggwanga erya Uganda. Naye bino byonna bikolebwa olw'ensonga nti n'obuli bw'enguzi obufumbekedde obususse mu ministries ezisinga mu ggwanga lyattu Uganda ku mulembe gwa gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Enguzi yeerabika okuba ng'efuuse ekintu kirala nnyo ate era nga tewajja kubeerawo ssuubi nti oba enguzi enakkakkanyizibwa kubanga buli wamu wootuuka mu sekitaazi zonna enguzi weeri. N'ensonga etandiganyiza nguzi eno kubeerawo ate nga nayo tugimanyi nene tutatwala precautions
ezeetaagisa okusobola okulaba nga tulwanyisa enguzi mu ggwanga. Kakati agali mu nkubo nga wenkugambye nti nno HR manager wa ku airport yalimandingiddwa mu luzira lwa kwenyigira mu buli bw'enguzi. Okigambibwa nti omwami amanyikiddwa nga Okaka yalemererwa okuupdatinga payroll saako ne missions endala ezibalirwamu losi ya bukadde 14 sole ya buwumbi 14 obw'eggwanga lyattu Uganda. Kakati alimandingiddwa eruzira. Kakati amawulire agava mu nsonda galaga nti Anti-Corruption Court mu kibuga Kampala emaze okubanga ekyajinga Jennifer Etita Okaka, the Human Resource Manager wa Uganda Civil Aviation Authority CAA, kulwa nsonga y'obuli bw'enguzi obadde bufumbekedde ku airport ey'eggwanga Uganda. Mu ofiisi ye kigambibwa nti adde agufudde mugano okubanga enguzi ekakkalibizibwa omwo, era buli muntu aba alina kyeyagala okukola ekimenya amateeka nga kya buli bwanguzi abadde alumba ofiisi ya mukyalo ono, era nga kino kikozinze nnyo financial losses mu ofiisi eno ku airport. Prosecutor agamba Okaka yalemererwa okuupdatinga payroll nga animation eyaviirako loss ya bukadde 14 eri gavumenti, era nga mu nsonga eno tebalina ngeri ki gye bayinza mulekera mabega, kubanga singa bamuleka losses endala nnyingi nnyo eziyinza okuba nga zikolebwa olw'obulagajjavu n'obw'obutafaayo n'olw'obukenuzi n'obw'omululu, kubanga omusaala ekyo kikola kiraga nti omusaala gwe bakusasula guba tegumala. B'ofiisaazi bano balipootingibwa ne bakomitingibwa oluvannyuma lwa Tenisha nga senior administrator ku Aviation Board. Olaba okunoonyereza kwatandikira. Yalabiseeko mu kkooti ennaku eziyise era n'atwalibwa eruzira. Yalimandingiddwa mu Luzira prison paka nga August ng'ennaku z'omwezi 14 omwaka 2025 olwajja okubanga awulirwa addamu okuwulirwa oba anaweebwa application okubeiringibwa asobole okubeera nga ayabutaala. Omusango guno gwazze oluvannyuma mu masekati lw'ebigenda mu maaso mu kunoonyerezebwa mu financial illegalities. Bwetwogera ku financial illegalities kitegeeza nti nno wabaddewo okunoonyereza nga mulimu ensonga za finance ezimenya amateeka ezibadde zigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, naddala mu public institutions, nga bafollowinga recommendations okuva ewa Editor General mu mwaka ogwa 2023 report okuva eri mu government payroll gye bagezaako okuba nga bafollowinga okunoonyereza ku buli bw'enguzi buno gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Naye gwe ky'oba omanya ebintu birungi si birungi, kubanga keesi eno eri part overboard effort eri ab'obuyinza okusobola okulaba nga bakrackinga down eri ebikolwa ebya finance eby'ensimbi ebikolebwa mu bumenyi bw'amateeka naddala mu public institutions okugeza nga airport n'ebirala bingi nnyo ebigenda mu maaso n'okuba nga byenyigibwamu obuli bw'enguzi ne bisuula ekonomi y'eggwanga Uganda ssaako ne ssente z'omubi bw'omusolo ne zitattanyizibwa mu personal interest ne personal desires eri abo abakungu abakozesa obubi ofiisi zaabwe. Kino nno kifollowingibwa okuva eri Editor General n'agambye lipooti gye bafollowinga ya 2023 exposingibwa multiple cases ezaalimu mulimu payroll mismanagement across the government agencies. Bino sente zikwatibwa ne ziteekebwa mu personal interest ne bazinyigira mu bintu ebyabwe biyambanga bo ne bitasobola kubanga bijuna ggwanga, oba oli awo ne bakola money laundering mu bintu ebimu ne balaga nti sente twazisaasaanyiza mu ngeri weeti
naye nga mu butuufu bwazo ssente zaaliibwa oba nga zabbibwa nga tezagenda kubigendererwa bye zaalina okukola. Kakati y'ensonga lwaki olaba ng'omusango guno guba gulina okuba nga gumukka mu vvi basobole okubeera nga omusango guno bagukwasa kannabwala. Jjukira nti nagambye Entebbe Airport newankubadde embeera gy'erimu si nnungi eri awo, naye management yaayo yonna yonna ebadde egenda maaso n'okwenyigira mu buli bw'enguzi. Ku Entebbe Airport ebintu ebisinga bikukusibwa obukukusibwa, naye biba bikukusibwa kitegeeza nti nno bamanagers abasinga bategera ku bigenda mu maaso, naye olw'okuba olw'akasimbi ekyogi mu mumiro kye babawaayo ne baleetera embeera eno okuba nga egenda mu maaso n'okuba nga enyinyikira mu ggwanga n'okusuula eggwanga Uganda. Nkubadde kino kikoleddwa tekitegeeza nti nno buli bw'enguzi bugenda kuggwaayo ku airport Entebbe. Kubanga gwe n'okwata ekinyonyi nga toggyeewo kisusunku kyakyo kitegeeza oba tolina kyokoze. Kitegeeza buli bw'enguzi buviira ddala eri munda. Buviira ddala eri munda. Kati okukwata okaka kyokka tekimala nsonga. Babadde balina okukola investigation emala bonna bonna ne baba kukunyulwayo. N'ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga bwe nkugamba nti bulijjo eggwanga Uganda ottereera sisitimu erina okukyusibwa. Balina okusuppressing oba to sweep away bamanagers baani abagenda mu maaso n'okuddukanya ebitongole bino. Singa banaakikola ku institutes at least nga 3, zino institutes endala zijja kuzuukuka, bamanagers bajja kuzuukuka bategeere engeri gye bayinza okukolamu ebintu mu butuufu bwabyo, so si mu ngeri yangaddibengalye buli muntu asanga yabba olw'okuba nti no mission ezibatwalayo kwegaggawasa bokabula si kukolera ggwanga. Kyobulaba n'emirimu maintenance ne management mu institutions ezo ekyali wansi nnyo, eri ku level ya wansi, kubanga omuntu eyandibadde adeployingibwayo ku managinga agenda n'ebirowoozo bibye byakubbayo biki byagenda okwekolera nga ye bwayingidde olunaku lwayingidde woofiisi eyo bw'atandika okubala biki byagenda okwekoleramu nga ye, so n'atabala biki byagenda okukolera woofiisi eyo oba institute eyo ebigikulaakulanya ebiyinza okyogerwako ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza nti institutes ezo singa zinaakwatibwako mu ngeri ey'amaanyi n'omukono ogw'ekyuma ensonga zijja kubaako ne we zituuse. Kakati okusinziira nze nga bwe ndaba ne IGG lipooti eno engeri gyazifulumyamu, waaki lipooti ez'omugaso zidireyinga nnyo okujja mu mmeeza yo? Lwaki lipooti za IGG zino tezireetebwa mu parliament nga parliament weyonga okuleeta lipooti ezifevalinga ekibiina kya NRM? Waaki tebazireeta ku mmeeza ne ziyisibwa mu parliament? Parliament newe endowooza yaazo niyayo okusinziira ku mirimu engeri gye gikakkalabizibwamu. Jjukira nti nno embalirira esinga eyisibwa mu budget twamala okizuula nti no budget nga weeyisibwa ssente ezo si gwe zisaasaanyizibwa, mubeeramu personal interest ebongeramu nga bo ezigenda mu projects zaabwe. Yensonga waaki walaba ku mulundi guli oguwedde omwaka oguwedde nga President Yoweri Museveni yavaayo n'agamba n'addamu n'akolinga n'asamunalinga parliament esobole okuba nga eddamu okutuulwa. Parliament yali egenze mu holiday nga bali mu binnyonnyogoto, abasinga bali eyo mu mawanga ag'enjawulo bali mu kulya bulamu. Kyawalirizibwa parliament okukomawo kw'owola okutuula baddemu batunulire buto ssente zino ezalocatingibwa mu budget y'eggwanga Uganda zaaki. Mwalimu omutwe omukulu ogwali gusinga okulumya omukulembeze w'eggwanga omutwe nti balokoozi bano waaki baali baba investinzemu ssente nnyingi nnyo nga n'emirimu egigenda mu maaso egikolebwa bo tebannagiraba, ate nga n'egyo gye bakola gigenda kasoobo. Kyatumalako enviiri ku mutwe okulaba nga abamembers aba parliament abasinga ne ba ministers tebamanyi who are the locals, kyokka nga ssente ezaali zilocatingiddwa mu budget y'eggwanga ezazisingamu obungi zaali ziteereddwa ku balokoozi. Obuwumbi bwalinga 30 bwali buteereddwa ku kampuni eyo, naye nebujja kati nenkugamba ndagayo project za locals eziri already concluded eziri finished oyinza obutazirabako. Jo juzi bakugera Joel Ssenyonyi leader of opposition okugenda okulambula emirimu gyabwe nga egituuse, era tujjukira bulungi nnyo bamugano okuyingira bamugobera ku interest ekikulaga nti n'ebintu ebikolebwayo tebiri mu mateeka, biri irigo. Oba okitegeera n'engeri gye bamanagingamu ssente ezibalocatingibwa emenya mateeka. Kati twalina okufindinga out butya public funds wezimanagingibwa. Ekyo Joel Ssenyonyi adde akikutteko newankubadde asoomoozebwa asanga obuzibu mu kugenda okulambika ensonga ezo.
oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango tuliriza kutegeeza ntino gwatana toyungako kirya wansi wale kigambo subscribe kikoneko oberengo twegatako abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mbagaliza olunaku olulungi tugakubanga tukomawo naye tekigana kujja mu comment section notekayo endowooza yo.